Uganda, Scotland ne England zateekebwa mu kibinja ekyokuna mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ezinabeera Liverpool omwaka ogujja. Empaka ez'okwegezaamu ng'amawanga gano geteekera empaka z'ensi yonna zaakubeerayo okuva nga Novemba 3 okutuuka nga Desemba 2. Oluzannya olugulawo empaka zino lwakuyindira ku Eco Arena ewanaabeera empaka z'ekikopo ky'ensi yonna omwaka ogujja. Enzannya eziddako zo zaakubeera ku Copper Box Arena. Shrikens yakusimbula nga 22 omwezi guno okwolekera Bungereza. Olunaku lwa leero abazannyi ba Shrikens bakwataganye ne ttiimu z'abasajja ez'okubaka erugogo mu kaweefube w'okugumya abazannyi. Ttiimu yeetegese bulungi, tewaliwo buvune era tuli fit kubanga twagenda okujja okutanka training nga tubale tutraininga mu club zaffe kyatuyambako okujja wano eno, so tuli mu shape nungi ate tukwataganye bulungi, tukolagana bulungi. Mu kiseera kino Shrikens enoonya buwanguzi mu mpaka zino esobole okwongera ku nsengeka yaayo ku mutendera gw'ensi yonna. Regina Nalujja, NTV ku Sawemu.